mu Buganda yedde enkola bwetu be yabeeranga. Omuntu ekikamu ava nga be bagamba nti asaanidde. Awo nno weebale byonna by'okoze. Weebale butatuswaza ffe ab'omutima. Era neebaza obukulembeze bw'ekika okuva ku mutaka wa Kasolya n'olukiiko olufuzi olukulemberwa Katikkiro John Mary Ruberenga. Waliwo n'abakulembeze b'abavubuka mu kika okuba nti batambudde naawe ne bakutembeeta. Byatandikira na Makerere ekyamazima. Byatandikira Kyambogo. Baana ba kintu. Fred Kamya wali atunda mpapula be bamu ku batandisi ne kyana Kyambogo oba kyana kya waliwo Fred Kamya munne baali bamuyita oba kyana kyango be batandika. Kakati bano bannaffe Michael Kawoya Mwebe, Robert Kasuzi, Kyewalabye Male, Danstan Mukiibi bo bali Makerere. Abedi Gwani kono gumulabo mbaka wa parliament Dr. Saulo Katumba n'abalala. N'owekitiibwa Waggwansibirwa yabirimu. Ne bavaayo mu nkoba za Mbogo kati Makerere nga bw'atera okukola n'abanga ayagala okubuutikira bano abalala. Ku lumundi guno omanyi mu biseera ebyo ebyekyenda olutalo luwedde abantu boogera ku Bwakabaka abalala bagamba eby'Obwakabaka by'abakadde eby'Obwakabaka by'abannaki. Ate neebaza nyaniriza n'olukiiko olujja olukulemberwa Kkojjange ow'Engabi. Mukimanyi enkola yange saagalira ddala ba byekwaso. Bw'oba wano waliwo byekwaso tonyiiga ffe ab'omutima n'odituuma tulituuma. Omukulembeze tabaako kyeyekwasa, omukulembeze ayiiya buyiiya n'avvuunuka ekyo ekiba kimusoomooza. Era bagamba nti omukulembeze bw'obanga oli awo oyagala birungi byereere, bakyogera nnyo mu Luzungu. Genda otunde buno bwa ice cream. Kuba buli ice cream avaayo amwenya. Buli amugula avaayo amwenya. Omukulembeze obaako ebikambwe by'ojja nabyo nga bye batugambye minisita by'abayisaamu ne tubaako we tutuuka. Ndi wa mukisa muyitirivu. Mutabani wange yabadde akulembedde kakati Kkojjange yakulembera. Mwenna mbaaniriza abasinga abali wano. Abasenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka, ssentebe w'abavubuka mu Buganda, ssentebe wa Nkoba za Mbogo ku mutendera gwa Uganda Kkojjange Adrian Abraham Lubyayi, ate ne ssentebe w'olukiiko oluwummudde mutabani wange Hannington Kakeeto Seremba. Abavubuka mwenna abantu ba Kabaka nsanyuse nnyo banaye okubalaba. Mwebale kujja akasana kabookya awo mbalaba naye kalimu ekirungo bakiyita vitamin D. Mulwadde mu luddo kifuna kaakati mukifunidde wano mu Bulange gamba vitamin D gye mufunye leero nnangira. Neebaza abakulembeze abawummudde abakulemberwa Hannington Kakeeto Seremba.